kale baba obadde mu lukiiko lwa bapromota lubadde lutya lutambudde bulungi si lubi babadde bagamba ki abantu okusingira ddala ebibadde mu miitingi tebyetaaga wano tukulabye twakulabyeko olina omugole gwolaze naye tugenza okulaba ngaotambula ekyebuuza gwowo otambula naye omuntu gwe wankafuna oba olina omulaga abantu nalikiikole omuntu gwe wakafuna kitegeeza nina okugenda naye nga ngenza okukola nkole naye omuyise mupakasi abeera waka enjo nga wali temuta wangi enjo nga wali temuta enjo nono osimula Uganda dawe mwaka mbadde sinnasala Abannayuganda baziridde ne bakoowa Binauganda bibbi bino bibbi nnyo ye wansi ki muna Kenya owaye kati wafuuse haji bigambo byo twali amufuna zina olulimi olwo walutandika otya nga luzibuzibu batugamba si bantu bakumatiza wamumatiza otya bagamba bannakenya bagezigezi nnyo wali okaba enjini yatwala sente zo otazitwale zonna simanyi nange nabirabire eyo onabeera ku maziga buli ssaawa naye lutali bubi wabo balina sente sibana kunnyenga ate waenje Diana ye teyali munaku Diana teyali munaku genda nawe kati eri munaku yina ki Diana ne Indi by'amagezi nga tulite Diana naye yali munaku experience joina n'abakazi abanako kuba teeka abakunyiiza ko nowabuuza ku Diana n'onyiiga bannange mubireke ebyo kati nze opise muto enafuna buto emyaka gyo gyetaaga obwana natwala gw'omubbi lwasa abantu bagamba olulimi lwakkalulidde oluzungu tomanyi omukyala yogera naye lulimi gwomanyi kati nasuuza naani oba wabaze ka ssente ka famire ng'oyagala kukola bizinesi eyo Kenya siina ssente ayina yayongerwako kati gwomanyi naye mukazi wange byanyo ki kyomulamamu kyotasanze ku balala abingi tumenyereyoko bingi bano batalina okugeza ategeera omusajja amuyoyota biti oluguudo walugenzeeko dda olwedde Lwasa ebintu emmere eryetya yakufumbidde kamere temumbuuza ebyo mmwe Lwasa kyekiddako n'omukyalo ono kubanga kumuwasa tekyekiddako anazaala tugenda Kenya tukule embaga ani best man nyinza otana best man leero lwaki baka abantu oluvannyuma mubatikako amawulire mbatama wajja kwesa mukwano gwo katolo bwama ayinza okukwata mu kibatu nalaba agamba mutwalako mulundi gumu okulya ekyennyanja tewamuzzaayo ki ekyabaawo mumanyi oye katwebuzemuko ku mukyalo ono abakyala bangi naddala abakyala abeeru obaagala nnyo naye tebatera kukuleka kyeki lwaki togezaako kubaddugavu Diana yakuleka mu miranga Vanessa ate yakuleka mpolome gwendeka emiliyoni 10 kusangawo ogwe Lwasa tokyalabika mu mabaala sikyalabika nti kati akasente kabulamu Kamiliyoni agamba yakugoba mu bbaala Kamiliyoni mukwano gwange tomwogera yagambye yakugoba mu TI bigambo ge mazima tugenda kyuka Lwasa omukyala agenda kuzaala oba kunyumirwa bunyumizi agenda kuzaala alina lubuto lwawalongo kati naye bonna babadde ofuna tebafunyisa lubuto
Nebuuza ekizibu kiri ku ggwe kiri ku bali. Tekiri ku bo naye mbasaagala. Lwasa bagamba ono omwana yakwepikidde kuba yalabye nti bagenda yalabye vidiyo yatambula nga mutaka wakakiriya. Mweraba bannange. Oyo emikolo gya ddi? Emikolo gya mwezi gujja ndowooza. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.